Yoweri Museveni oliyo ne mutabani we n'abantu bo tuleme okuboogerako nga mmwe kusanga kanga mugamba nti mulwali lwaki mutubonya abonya lwaki mutubonya abonya Mukama Katonda w'ekisa mu myaka ana nakugamba nti ate ngenda kubakolera era nkyayongera okubakolera agenda kutwongerako ki muzibule amaaso mulaba tufune ku nkyukakyuka kubanga tunyigiriziddwa ekimala abaana baffe basibiddwa obwereere batulugunyiziddwa mu buli ngeri basibiddwa battiddwa naye kati kyekiseera omuntu okulaba nti weenunula naye ku lunaku lwaleero bannanga omuntu yenna waayo olondabuleera manvuuli okuva wansi manvuuli. Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa agasaanikidde eggwanga Uganda agatuuse n'okusitula abakadde. Ekigudde ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo ono bw'abadde ava mu bitundu eby'emakindye olunaku olwaleero njagala ompulirize bulungi nnyo mukwano gwange gwe atambula n'omukutu ogwa EKTV Media Uganda. Kino tekibangawo. Jjukira nti olwaleero okuva gye byatandikidde ebintu byatandise nga si birungi yadde n'akatono. Wadde nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo amawulire gaasoose kumulaga ng'akyalidde omulangira Kasimu Nakibinge wali ekibuli, kyokka njagala nkutegeeze nti nga tannatuuka twalabye ku bavubuka ba Kawuula, military, poliisi nga bonna beekobanye okutuusa obulabe ku bawagizi ba Pulezidenti ssaako naye kennyini ng'omuntu. Ojjukira nti Kyagulanyi yonna gy'abadde atambulira abavubuka ba Kawuula abakutte emiggo ng'oluusi bambadde ne bitishaati ebya yero oba ebya kyenvu oba biyite ebya NRM okuli ebipande oba ekifaananyi kya General Museveni ssaako ekifaananyi kya General Muhoozi. Kaakati n'abali mu leeya ababagalidde embuukuli z'emiggo wamu n'emmundu bazze balabibwako ku lwaleero omukulembeze Kyagulanyi. Njagala nkutegeeze ampuliriza nti olunaku olwaleero ate kisusse we kyandikomye ng'abavubuka bano bajjidde mu mmotoka ezitaliiko namba puleeti. Kaakati emiggo girabiddwako tiyaggaasi, amasasi era nga obuvune n'abamu babuuseewo nabo. Kankulage gye byatandikidde ate nkomewo nsumulule lwogome. General Muhoozi Kainerugaba atadde ekiwandiiko ekikambwe wabula nga neddamulira mu ghetto structure ayina enteekateeka namutaayika olw'okwessinziggu mu kalulu ka 2026 akateekateekeddwa okutirimbula, okutta, okuzikiriza bannayuganda bitiisa. Gatannatalaga kuwenja kalulu mu Makindye West ne East mu Kampala, Robert Kyagulanyi asoose kuwubako olulu lwa bigere ew'omulangira Kasimu Nakibinge ekibuli. Bw'abadde ew'omulangira, poliisi n'amagye ebweru babadde mu kuwenja ababadde baagala okusemberawo. Bw'avudde ew'omulangira ayolekedde Makindye West, abawagizi abaagumidde okumpi awo batandise okumugoberera. Mu kkubo poliisi neera egenze ekendeeza ku bawagizi bano naddala buli lwebadde etuuka awafunda. Abati babadde bakoma awo nga bageewulira bongera kulumba. Eriyo n'abantu basisinkanye mu kkubo baayise bakifeesi n'ayimiriza ekidduka kye okubaloopa eri poliisi. Look at the criminals inside those cars. 1, 2, 3, 4. They have no number plates. They have criminals inside. They're being commanded by the police and the military. Come and touch us. Kuliko omupoliisi gwasonzeemu olukongoolo yaba yeetegereza ebigenda mu maaso kyokka n'ono ng'akanya kimu kumugamba avuga aveewo. We are seeing the reality. I am saying you are a criminal. I am saying you have brought guns to beat people. The road is open. Why are you stopping? You should be ashamed of yourself. Why are you stopping?
because I'm showing you crime. I am. Just move, the road is open. Can you drive and go? Abadde ayingira ekisaawe ekiyitibwa Kongerukuli, enkuba n'etandika okuyiika naye abantu tebalobedde kwekuumulula. Ebadde bakubanga bongera kujaganya na kusindikagana, buli omu afune yeekakasiza okulaba obulungi era oluyimba lw'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda babiyimbye bavumo nga bwe beesiimula amazzi g'enkuba. Abamu bagufudde mugano okudigidira mu nkuba. Kyagulanyi olutuuse tatudde n'abalaga nti ddala ali nabo mu nkuba. Gayita amaanyi g'abantu galabikidde mu nkuba n'atuuka n'okutuula n'asalako n'abaako ne byawandiika nga bwagira n'awuuba ne ku bendera. Bw'asitusa okwogera asoose ku kyakubatenda kuba abavumo n'akakasa nti ku kye bamulaze abeeno takyabasaba kalulu wabula okubeebaza okukamuwa. N'abakkiririza mu Katonda tebadde nsobi okutuuka wano ng'akakuba Katonnya ago maanyi ga Katonda si maanyi gaffe. Etugwereddeko naye nga ssaawa zino bw'otutunulira tosobola na kumanya nti enkuba etukubye. Ago si maanyi gaffe, ago maanyi ga Katonda. Bw'amaze ebyo n'adda ku kifo waakubidde olukuŋŋaana kyagambye nti kyabaweereddwa kumpi kwagala kulemesa bawagizi be naye ate nga kyabyafaayo eri eggwanga. Mukimanyi bulungi ti kino si kye kisaawe ekisinga obunene oba ekisinga okuba okulinaana abantu oba ekisinga okuba ekirungi, naye ebisaawe byonna bye twabadde tulina okusinkanamu babitulemesezza ne balowooza nti bwe banaatusindika eno abantu tebagenda kujjayo. Abasinga wano muli bato, naye wano we tusisinkanye olwaleero emabega w'ennyumba mu mwaka gwa 87 we baatemulira taata waffe Andrew Takome Kayiira yali omununuzi w'eggwanga lyaffe lino. Ku poliisi ezzeemutambulirako ategeezezza nti emirimu gya poliisi ku bitebe eby'enjawulo mu Kampala giteekwa okuba nga gyazingama lwa kumugoberera. Poliisi zonna mu Kampala nkalu, poliisi zonna mu Kampala nkalu kubanga bamanyi Kyagulanyi agenda kola kampeyini wano bonna bagoberera ffe. Tebatugoberera tuwa bukuumi, tebagoberera abantu mbawa bukuumi, wabula bagoberera abantu kubatulugunya. Bwe tubadde tujja wano emmotoka nga 8 zivaani ne zidrooni nga zigiddwako namba plate nga mulimu abayaaye tebali mu ngoye za poliisi nga beebikkiridde muze mubalaba. Bano abayaaye baddamulira bazza kuŋŋaanya bawolofu n'abalala bafaanana bwe batyo nga babakwasiza emigo n'ebiti ebiriko amajimbi n'esseŋŋenge ng'omulimu gwabwe gwa kutulugunya abantu. Ab'ekibiina kya NUP balina ebigambo 4 bye bazze batambulizaako kampeyini zaabwe. Kuliko ekyokunoonya akalulu, okukalonda, okakuuma n'okukabanja. Mu kakuuma banyweza kye bagamba ekiri mu mateeka ekyokusigala mita 20 okuva awalonderwa ng'omuntu amaze okukuba akalulu. Bano abasajja bo bagamba tulonde tugende waka, ffe tugamba tugenda kukola ki? Tugenda kukola ki? Kubanga etteeka litukkiriza okubeerawo ne tukuuma akalulu kaffe. Mumanyi oyo twamuwulidde agamba nti omala okulonda mugende muveewo. Lwaki abagobawo? Kiki kyayagala okukola ku polling station? Bw'omala okulonda mita 20 ng'oli wali ku sayidi ng'ogoberera kigenda mu maaso. Mwawulidde Mwaya Museveni yagambye. Mwaya Museveni
Ekigambo ky'okukuuma akalulu kyekize kirumya abaali nabo kumbira nnyo omutwe era tekikwatagana n'ebyo ebyogerwa akakiiko k'ebyokulonda nga ne gye buli eno tebannatuuka kukukkaanya. Mwalabe mwami Byabakama ku TV yavuddeyo n'agamba nti tukola kikyamu okukunga abantu okugamba okunoonya akalulu, titukola kyamu okubagamba okalonda n'okukakuuma n'okukabanja, naye nga talina tteeka n'erimu lyakola ki? Oyo mwami Byabakama talina kyatugamba era namwe talina kyakola ki? Byabakama twamugambye ti bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu k'amazima na bwenkanya alekululye omuntu omulala gye ategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. N'ebyomukulembeze w'eggwanga okutegeeza nti buli musirikale yaweereddwa amasasi agawera nabyo abyogeddeko. Museveni agezaako tiisatiisa ensi. Museveni agamba mbu abasirikale 10,000 buli omu yamuwadde amasasi 120. N'agamba mugende mukole maathi. Tetuli ba expert mu kubala naye tumanyi ti amasasi 120 bw'ogakubisaamu 10,000 zezo miliyoni 12. Tuli miliyoni 49 mwami Museveni. Wali muntu agenda kumenya mateeka naye omusirikale yenna agezaako okutemula abantu ajja kubeera answerable. Abadde ayogera bino nga poliisi eri mu kutulisa tiyaggaasa ebusukka mu bantu abalowoozebwa okuba nti babadde beeyuna awabadde olukuŋŋaana gye tubadde tulengera likka. Muwulira kati temulaba nti tuli wano bangi naye neeri gye mulaba bakuba tiyaggaasa abantu bajjudde, naye gye tulaga naye abantu bajjudde, n'olw'ensonga eyo temubakkiriza batiisatiisa. Kyagulanyi bw'avudde eno n'ayolekera awabadde olukuŋŋaana olwokubiri. Abawagizi bavuddeyo basotta ttoomi. Mu kkubo ng'ayolekera Makindye East omuggo gukaabidde ku bawagizi ababadde bamugoberera. Gattiddwako n'ensambaggere. Olukuŋŋaana olwokubiri alukubye mu kibangirizi ekitunudde mu St. Kalooli Eggaba lyasanze bamulinze n'amaddu. Abesimbyewo mu Kampala babanjulidde abantu mu bbugumu. Mwenya zaala mwenya, bimba zaala bimba, nalondayo songa bali mwezo songa, kunga bali mwezo kunga, bimba bali mwezo bimba, zikube bali mwezo zikube, zikube bali mwezo zikube. Malende bimba, mwenya malende balume malende balume. Atoto kisisa mulyanya manyiga niga mulyanya manyiga oberenga senyo oberenga lubongo niga munera webaza Katonda tukula ebitone yatuwa ne bwe batutulugunya batya tuba tukyasobola okumwenya tusobola n'okusaagamu naye nga tukyerwanako. Babadde ku kisaawe ekitunudde mu St. Kalooli Eggaba ategeezezza abaayo nti ekigendererwa ky'okwesimbawo mu 2021 kyali kyakuzibula bantu kyagamba nti yakituukako era kaakano kyekiseera okuvuganya atwale obukulembeze bw'eggwanga. Kyagulanyi mukakafu nti jazze ayita yonna okwetooloola eggwanga ng'awenja akalulu amaze okugatta bannayuganda kyagamba ekitabaddeewo. Oyinza okuba ng'oli Muganda nga nze, oyinza okuba ng'oli Mukyolingo oyo, oyinza okuba ng'oli Muteeso ng'ono, oyinza okuba ng'oli Munyankole nga Katana, oyinza okuba oli Munubbi nga Nubyanni, nobaasa okuba Mukikankogo ng'oli Mukikaggwe nkulaba gwe, oyinza okuba ng'oli Musoga ng'oyo alina ennyaanya iwe ng'oli Musoga, kino ekyomuna oli Musoga, naye ffenna twakkaanya tikati missoni eno yakugatta ggwanga lyaffe kubanga Museveni abadde atufuga okumala emyaka 4
ng'akozesa kye bayita divide and rule. Kyokka wabaddewo obunkenke transfoma y'amasannyalaze ebadde mu kifo awakubiddwa olukuŋŋaana bwetandise okutulika nga wansi waayo abawagizi bwe bajaganyiza. Okay, kaakati nno obumenyi bw'amateeka bwe butyo buzze butuuka ku bannayuganda naddala ab'enkyukakyuka abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo entakera, era nga bwe nkugambye nti abasajja ba kifeesi bazze balabibwako mu bitundu eby'enjawulo nga batimpula nga bawuttula n'okukuba abawagizi ba Mitembo, so nga poliisi ate n'amagye be babakuuma. Kyokka nga olunaku olwaleero omusajja amanyikiddwa nga Byabakama avuddeyo n'emisango 62 nga bwe nakutegeezezza nga gyonna gyagguliddwa ku Kyagulanyi, wabula nga NRM eno tanaakwera nga avayo na kiwandiiko kyennyini ekiteeketeeke era ekiri mu buwandiike ekiraga emisango gye bazze nga bazza nga ab'ekibiina kino ekya General Museveni tiwabulwa omusajja omukadde. Ng'oggyeko ebyo byonna tuzze tulaba ab'amagye nga ne CDF mwe mutwalidde General Muhoozi Kainerugaba nga beetaba nga beegatta mu byobufuzi direct ng'okubanjiza akalulu oba okusabira General Museveni tiwabulwa. Kaakati nno omusajja General Museveni yavaayo n'agaba ensimbi eza PDM. Kyokka ensimbi zino eza PDM nga baazifuula katego nga baazifuula mutego gwakubeera nga basabirako bannayuganda akalulu, era nga bavayo ne bategeeza mu lwatu ne mu lujjudde nti buli eyaweebwa ensimbi eza PDM nga tagenda kulonda General Museveni kagenda kwera nga kamujutuka, era agenda kwera nga ensimbi zino azikwata azizzeeyo. Ensimbi zonna ezigenze mu ssako ez'enjawulo nga General Museveni yeerimbika mu kubeera nga ayamba bannayuganda zonna zateekebwako obukwakulizo bwakubeera nga alondebwa, saako n'abo bannamagye abaalabibwako nga bategeeza bannayuganda ab'oku mazzi oba abakolera ku nnyanja nti bwe mutalonda General Museveni tugenda kudda ennyanja ate tugifuule kizibu nnyo gye muli n'okusinga nga bwe gubadde. Kaakati nga Byabakama tannaba kubeera nga avaayo kwogera ku bino, nga tannaba kubeera nga avaayo kukonda eminga bino, nga tannaba kubeera nga avaayo kukomya bino, avuddeyo n'emisango 62 okubeera nga ate bagigula ku Kyagulanyi nti ate ye kennyini ayita mu bumenyi bw'amateeka bwa poliisi n'amagye ate musajja wattu gwe baguddeko emisango nga gye bavuddeko twamulaba nga bamuwutula emiggo mu bitundu eby'eggulu ne tumulaba nga bamuwutula emiggo mu bitundu eby'embalala okusiba abawagizi be awatali musango nga babasibira obwemage ate ne bbeero bano ne zibammibwa. Kaakati nno abapoliisi abazze nga basabira General Museveni akalulu abo nabo ntoko, naye Byabakama tavangayo kubeera nga ayogera ku bino bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kaakati nno General Museveni n'omusajja Byabakama beerimbika mu mateeka ate okubeera mukwano gwange nga bamenya amateeka, wabula nga bwe balaba nga kibaliira ng'amateeka gano ate bagasoma kifuulannenge oba oluusi n'okugalaba kyamuli ne General Museveni kyakoze kwe kubeera ng'ayimirira ku magulu ge abiri n'ayingira paalamenti, amateeka agaagala okumusiuza obuyinza, amateeka agaagala okumusuuza entebe, ono n'agasiimuula n'agayuzaayuza era empapula ono n'azikuulamu mu katabo ka constitution eyabangibwawo mu 1995. Kati nga sinakubeera nga nkutwala ewa General Muhoozi Kainerugaba, njagala nsooke nkuwa ebigambo bino owulire engeri General Museveni bwe yeerimbika mu mateeka okubeera ng'amenya amateeka, nga byonna ebikolebwa olunaku olwaleero byandibadde bivunaanibwa ku kibiina kya NRM, kubanga obubonero bwe buli, obutambi bwe buli, obujulizi bwe buli obulaga nti ekibiina kya NRM kikoze emisango gyonna gye bagudde ku Kyagulanyi olunaku olwaleero ate nga kyo tekigambiddwako. Njagala owulirize engeri General Museveni gy'alwanyisa amateeka okusigala mu buyinza bwe tukavaamu ndyoke nkutwale ewa musajja General Muhoozi mu kiwandiiko ekikambwe kyavuddeyo n'ata akaka ng'akyolekeza eri Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, wabula ng'ate mu mbeera y'emu n'ebyama ebizuuliddwa olukwesinziggu abaawandiikiddwa okukuuma akalulu. Omusajja Ddamulira yamaze dde okubeera ng'abasuula mu katego ak'okubeera nga battibwa. Bino bitiisa, byennyamiza. Gw'alina omwana, gw'alina taatawo, gw'alina kkojjaawo, gw'alina mugandawo nga yagenze mu by'okkuuma akalulu era nga bamuwandiisizza nga bamuwadde n'ekiyinifoomu ekinene. Tula ku vidiyo eno owulire engeri gye bagenda omusaanyaawo mu nteekateeka ey'ekyama emaze okubeera ng'ezuulibwa nga bano bonna katego manduso yakweremeza mu buyinza kuteekawo General Museveni ekyo kyayagala kibe, kubanga General Museveni ebbanga lyonna alina kyayagala kibeerewo nga Kyagulanyi akyakimummye.
kati njagala osooka owulire bino bwe tubivaamu tulyoke twolekere ate w'omusajja Ddamulira ne wajja n'omuwoozi owulire ebikankana. Yakola amateeka naye ate kasita gatuuka okumukwata ate ng'agafuula kifuula nenge yakola term limit n'aga nti omuntu agenda kufuganga ebisanja bimeka 2 bwe twatuuka amateeka gaweddeyo ebisanja 2 biweddeko omuyayo n'agakwata n'agayuzaamu okitegera ne tusirika n'agamba nti pulezidenti agenda kufuganga paka ku myaka 75 age limit n'agiteekawo bwe yatuuka ng'emukwata n'agiyuza kati baateeka eno radius ya 20 meters omuntu zalina okutuulamu nga bakimanyi nti bagenda okubeera mu control ya system. Little did they know nti wagenda kujjayo omubanda ow'ettabbu nkiddamu baali tebakimanyi nti wagenda kujjayo omubanda abafuukira akayinja mu nkato nga amateeka ganeno tulina okukola according to these principles bo bennyini ze beeteerawo okitegeera ekintu ekyo kati essaawa eno tubagamba bassebo tugenda kukolera ku principles ezo kati ne lino nalyo 20 meters eno vicinity bali mu kukola ki bali mu gikyankalanya bagijjewo okitegeera ekintu ekyo Munnayuganda tosiriwazibwa tugenda kuyimirira 20 meters bakulu teri kuvaawo teri ebyo mugenda okutiisa wano teri bwe mugenda kutiisa constitution yaabwe etugamba 20 meters okitegeera constitution yaabwe eno bibaje wandikira eno sigena kulifalinga ku United Nations Charter ne United Nations Charter nekkiriza bannansi okuobservinga ebigenda maaso kubanga nakugamba democracy only dies in the dark but it has to be seen as it is practiced. Democracy afira mu kizikiza naye ate wabeera nga ali mu kupracticingibwa alina okulabibwa bannansi buli omu n'ategeera nti yes kino kyabadde free and fair ensonga wakina bagambye nti obuvumo bwe muli mukaabira mu buveeko okitegeera mu buveeko tuyina kukola ki we need open ballot kyetwetaaga okategedde akantu ako so tebaddaawo kutusiriwaza kyetwetaaga munnansi kubeera sensitized bulungi wofuna message eno gitwalira abantu abalala bagambe 20 meters teri kuva ku polling station teri batugamba mbu tumala okulonda tuveewo tujja kudda kusaawayo Kabala nga babadde bakikola okumala emyaka 25 nga batwe babikola ate nga nabala kusaawayo Kabala tebadda wabula abeera eri ku CBS ku radio mama Article 7.4 ya elections byobokebera bino kebere Article 7.4 ya elections yabwe wabula wombuza constitution ya Museveni nze nagambe yo bi constitution byabwe sibikiririza mu nzikiririza mu charters unless ngombuza charters nebo bombuza bi constitution bya Museveni just manyi yako ka clause ko ka Article 7 clause 4 ya byabakama Elections Act eyo Presidential Elections Act in fact Elections Act gendo kebere 7 clause 4 gendo ogirabe ekugamba ekyo okitegera tuina kubeera mu 20 meters to observe but if you are calling for the United Nations Charter nga joyagala yeyo charter ekugamba nti tuina okuobservinga then number 2 sagala basiriwaze nti batugamba genda mu court United Nations Charter bano democracy go tugenda mu practicing because we are going to practice a democratic policy etugenda okupracticing tegamba munnansi nti genda mu court tekusindika mu court nkiddamu teriyo article eyogera ku democracy ekusindika mu court teriyo egamba etya when democratic avenues are blocked activate human rights yensonga lwaki tugiyita protest vote kati bino ekyokulaga nti wajja kubaayo kooti batandise n'okukwata balukaga batwala mu kooti za Museveni bakutegeka bwongo kulaga nti kooti esobola okuwa justice tesobola ekyo tebakikulimba tesobola ate ne mu democracy teri bwe batugambira kooti teziriyo njagala omuntu anchallenging andeetere article eyo under the United Nations Charter etugamba nti no tugenda mu kooti zeyegundi njagala agindeetere teriyo bino just batuzanyira ku mitwe democracy akugamba nti olabanga human rights ziri olabanga democracy alinyiriddwa tandika ku human rights akugamba genda kwekalakasa but you have to be non-violent you have to be peaceful we kugamba kati bino aba Simon yabaka batugamba kakati mujja genda mu challenging mu court ngadi court yaletwadde justice kati batandise okutwala balukaga bakuteeketeeka obwongo fe twabiganye bakulu twabiganye kooti zammwe z'abafere Alfonso Winyidolo akolera Museveni mukozi wa Museveni kakati
osobola otya okujjamu mukamawo n'omulyamu olukwe olumulyamu otya nga yakusasula ebbanga yonna lyonna lyobaddewo nga walina DPP n'akulinyisa paka kuki paka kuba chief justice otugaye omuntu eyakeera ku makya n'akuwa ekyo ekitiibwa mb'osobola omulyamu nga wamulyamu mu 2021 olukwe n'ogoba Judge Simon n'ogoba Justice Kisasye muleke namwe kutuzanyira ku bwongo bakulu. Bannayuganda twetegeerere bannange. Let us open our brains. Okay, nakugamba ku lunaku olusooka nti ab'amagye kasita baatandika okuyingira mu kalulu byabakama n'atavaayo kwogera, abapoliisi ne bayingira mu kalulu mu kasaba butereevu nga bali ne mu uniform, byabakama n'atavaayo kwogera, ne nkutegeeza nti ekiri atabaala kitandise okwera nga kitulya ffenna bannayuganda okubeera nga kitumalawo, era nti amateeka oba constitution y'eggwanga Uganda ekyamazima yali evuunikiddwa. Kaakati abasajja batuuse n'okubeera nga batuula ku TV ng'omwogezi wa poliisi Lutuma Lusoke n'abuuzibwa ebibuuzo nti ekyamazima mwagala kubeera nga mugyawo mateeka, muteekewo amateeka agammwe, n'akalambira n'akugamba tugenda kukola ekisoboka okulaba nga tuyimiriza ekyokukuuma akalulu nga bannayuganda be bakakuuma. Jjukira nti constitution ye kugamba mita 2, naye abasajja bano ne mita eza 2 bawulira okutuukiriza bo kye baagala, okutuukiriza okusigala mu buyinza, okutuukiriza ekyabwe kye bawulira kye baagala mu mutima baleme kuva mu buyinza ng'ensi ebakooye, balina kukugobawo olwo balyoke bayiseewo ebyabwe bye baagala okubeera nga bayisaawo. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero avuddeyo n'akyomera General Museveni n'amugamba aveeyo agamba aba NRM nabo babeerewo batandike okukuuma akalulu. Aba NRM era n'abakunga nga President Kyagulanyi n'abagamba nti mwe aba NRM abatayagala babba kalulu mubeerewo nammwe mukuuma akalulu kammwe. Kati tulabe General Museveni ate n'aba NRM bw'anaabagaana okukuuma akalulu kaabwe. Wabula aba NRM bakimanyi bulungi ti guno omukisa gwe balina okukozesa okubba akalulu ng'abantu tebaliiwo kubakanulira maaso na kubatunulira beetegereza ng'ekyali e Kawempe, okubalemesa okukabba, okukasimattula, ssaako okubeera ng'ate beewaŋŋame mu buyinza ku mulundi guno. Kakati byabakama bakwata amateeka ne bagasuula mu kasero, bwe kibanga kigenda kubeera nga kibalemesa okufuna kye baagala, b'amateeka bagazingazinga. Naye ate bannayuganda bwe bagamba nti ffe tuyimirira ku tteeka ligamba kino na kino, ne bwe muba mu bulungi nga musazeewo kikola mu bulungi mu ddembe mutya, abasajja bano bakiremesa. Ekyongera okukulaga nti abasajja amateeka bagateekawo okubuzaabuza, abasajja amateeka bagateekawo kutufutyanka, abasajja amateeka bagateekawo okubeera nga batukkakkanya, kyokka ng'ate bo kwe balinnya okubeera nga batufutubbalako n'ebbanga lino lyonna emyaka 40 bazze bwe batyo bwe bakikola. Nti n'omusango gwa Walukagga singa gaabadde mateeka matuufu, omusajja ono yandibadde olunaku olwaleero ali ku ballot paper, naye olw'okuba bo bagakozesa ne bagasoma kifuula nnenge ne bayisaawo ebyabwe, kyova olaba nga n'ekituufu bakiyita ekikyamu, mukadde akakyamu, ate ne byongera okubeera nga bibalabisa n'okubazaalira leenya. Kati General Museveni omusajja Engineer Dr. Simon Byabakama ebintu byongeddwa okubeera nga bibasajjukira n'okuboononekera nga bannayuganda bagamba ku luno tuyimirira n'ekyo ekiri mu mateeka era ekiri mu constitution ey'eggwanga Uganda. Kaabe Lubaale, kaabe Katonda, kaabe mwana, tetugenda kubeera nga tuva we tulondedde kubanga amateeka gatulagira meters 20. Kati wuliriza nnyo, omusajja amanyikiddwa nga Ddamulira Christopher, omusajja owa Ghetto Structure, Emma Kuteesa owa Ghetto Structure, ono naye nga w'amagye awedde emirimu ng'ate amanyikiddwa nga Mbega omutendeke, baavuddeyo ne baleeta ekiteeso eky'okuwandiisa bannayuganda. Wuliriza nnyo, babaleete mu kifaananyi eky'okukuuma akalulu, babaleete mu kifaananyi eky'okubeerawo bakangekange bannayuganda nga bambaze ebyambalo by'amagye ebya poliisi nga baweereddwa zibbatuuni ssaako n'emmundu, abamu emmundu ezitagenda kubeera mbu na masasi. Kati okusinziira ku mawulire agaliwo nga General Museveni ebbanga lyonna abadde ayagala kuggula lutalo ku Kyagulanyi, amusosonkereza ebbanga lyonna, Kyagulanyi n'akuuma obuntu bulamu, Kyagulanyi n'atuuka n'okukubibwa n'asigala nga muntu mulamu era nga mukkakkamu, nga yavaayo n'ategeeza nti bw'oba oyagala okuwangula General Museveni tokola kyasinga kukola, tokola kyakola. Jjukira nti General Museveni yavaayo ne yeewaana nti ye master wa violence, era nga General Museveni kasita omutwala awo aba agenda kubeera nga akusaanyaawo. Kati bayiiyizza kifaananyi ki kye baagala okusiga Kyagulanyi, kyokka nga mu kifaananyi kino baakutirimbuliramu, baakuttiramu,
bakusaanyizaamu abaana ba Uganda abato abayina future gye balina okubeera nga balwanirira. Njagala owulirize gwalina muganda wo, gwalina kojjaawo, gwalina taatawo, gwalina maamawo, alina ssengaawo, mu bintu by'okukuuma akalulu muwa akatambi kano owulire era naye awulire ekigenda okumutuukako kasita yeetantala okugenda ku fulonti ey'okweŋŋanga abantu. Waliwo we baleese nga babateeseteese okubeera nga babakuba okubatta, General Museveni ne banne basobole okubeera nga bafuna ekyo kye baagala. Wuliriza ate raba bwe tukavaamu nkutwala wa General Muhoozi mu kiwandiiko ekikambwe kyavuddeyo n'ateeka ku mutimbagano, ensi yonna kyesomye neeyongera okubeera nga ate ebigambo bigiggwako. Miranga na biwoobe baba n'abantu bateeseteese batugumbula ng'ennaku z'omwezi 15 babambaza t-shirt munda za NRM eza yellow, kungulu bambadde ekyambalo kya Uganda Police. Wabula mission eri bweti ennaku z'omwezi nga 15 babaleese babasooseeyo mu maaso. Bwe bamala basoosaayo mu maaso bagenda kuba balina emmundu nga temuli wadde essasi. Wabula ate badamulira ng'ali wamu ne bakifeesi be yamaze dda okusasula omutitimbe gw'ensimbi. Bateeseteese okujja babagwe mu bulago babakuba amayinja ku mitwe babatte basobole okufuna we bagenda okukubira bannayuganda amasasi. Oba kategedde nkugambye bano bagenda bakozesa bukozesa. So y'ensonga lwaki nkulabula ggwe ayambadde ekyambalo kya poliisi, agenda okwambala ekyambalo ky'amagye, agenda okwambala ekyambalo kyonna ekyebyokwerinda. Nkugaye gwe sharinga video eno kuba tolinawo ogenda kujja information bweti. Munyalanda Bobby kamera kwendi tambuza video. Nakuzomezi nga 15 lwe lunaku olw'okubanja obuwanguzi bwaffe obwo okukakuuma. Wabula bo bagamba nedda temuteekeddwa kakuuma. Wabula bagenze okulaba kibazito yeeko ne bagala tugenda kikola tutya. Ne bafunayo abavubuka awo abawala n'abalenzi ne babagamba tugenda basasula ssente bweziti. Wabula mujje tugenda bakwasa emiggo tubawe n'emmundu mugenda kubeera walinga kifaananyi okugezaako okutiisatiisa okulaga nti waliwo ku basirikale kuba mukimanyi tebasirikale abali ggwanga tebamala. Naye ate ne bapaladinga nga bayita mu ghetto structure abayaaya bagenda okujja okubalumba bano bambi bambaze ebyambalo bya poliisi ebyamagye biki nga tebalina wadde ka training babatugumbule. Bwe bamala batugumbula basobole okufuna chance egenda okukuba amasasi mu bantu ne bomu na buli kyakulwanyisa kyonna kye bagenda okukozesa ku lunaku olwo. Nkusaba otambuze video eno kubanga ya makulu era ya nsonga. Abantu abo bagenda kuba bambadde uniform eza red, t-shirt za Kyagulanyi, abamu nga beesibye buno buwero bwa people power our power. Naye nga mission yaabwe yakulaba butebe basobola okubanga bagezaako okwetakuluzaako abantu abanaabagumbye police stations okwetolola Buganda. Bwe bati bagenda okikola yenteekateeka. Tambuza video information etambule kubanga mwenna mukimanyi nti information wetambula ebintu bino babistopinga. Okitegedde kale kibeerewo nga twakyogerako. Yes, Munyalanda Bobby ku kamera kwendi tambuza video tudefendinge buli muna Uganda wa mugaso. Tukweketaaga oli mulamu tukanoonye tukakume tukabanje. Yes, okutaasa buli muna Uganda kitukakatako era amawulire tugakuwanga bwe gali. Mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza kakati n'ebigambo bimaze okwera nga bivaayo era ng'ebigambo biraga nti bannayuganda bano abaana abato abavubuka abato abalina future ey'okubeera nga balwanirira omusajja ate abakutte kubateeka ku front line ng'alina abasajja be bakawuula bano abazze batambulira ku Kyagulanyi, bano abazze batendekebwa betwalaba mu kalulu k'ekawempe, abaakuba abaasamba abaamenyamenya obubokisi be bagenda okubeera nga basindikibwa kyokka nga ate bo bagenda kubeera n'emmundu ezirimu amasasi ezaddala era nga bagenda kubeera ne order mbu ez'okutta okusinziira ku katambi. Kaakati nno ebikolebwa mu ggwanga Uganda ekyamazima byonna biraga obutujju, biraga obuyekera, obumenyi bw'amateeka obukolebwa gavumenti ey'omusajja omukadde. Era nga kino bwe kiba nga kyogeddwa toyinza kubeera ng'okibuusa maaso, toyinza kuvaayo n'omala gakiwakanya okusinziira ku biriwo ng'omusajja aleeta emmotoka ez'amagye mu bantu
n'aziggyako namba plate, n'aleeta emmotoka eza bulijjo mu bantu n'aziggyako namba plate, ng'abasirikale abandibadde bazikwata mu bumenyi bw'amateeka ate be bazikuuma. Kati olowooza nti ono wakoledde ekikolwa bwe kityo ekyokwagala okukuuma obujulizi ku batemu, ekyokwagala okukuuma obujulizi ku baagala okumenya ssemateeka w'eggwanga, ayinza atya okugaana okukola ekyokutta, ekyokutirimbula abantu, ye yeeremeze mu buyinza? Tubeere bagezigezi bannayuganda, naddala abo abalina mikwano gyammwe, abalina baganda bammwe, abalina basenga bammwe, bakojjammwe abagenze mu bintu ekikula kino, mwongere okubeera nga mubasindikira obubaka buno basobole okubeera nga bategeera nti ekijja si muntu. Abasajja balina enteekateeka zaabwe ez'okubatandikirawo ekyo kye bayinza okuviirako okubeera nga General Museveni kye yagambye nti buli musirikale ayina amasasi 12 bagactivatinga gasobole okubeera nga gakola omulimu ogwo ogw'okutirimbula n'okutta bannayuganda nga beerimbise mu kubeera nga ate nti abantu ba bulijjo be bakubye abakuumaddembe, ng'era bano abafudde be bagenda okutwalibwa nga abakuumaddembe ate nga bakifeesi be bagenda okutwalibwa nga abantu ba bulijjo. Olwo gubule asala ng'abantu batirimbulwa nga battibwa okubeera nga ate bakkirira ekaganga. Kati General Muhoozi Kainerugaba bali mu kusattira ebbanga ttono emabega baavayo ne bategeeza nti intaneti yakubeera nga esalibwako. Kyokka intaneti bwe bagamba nti yakusalibwako, bannayuganda baasigala tebatidde era nga bazze bakimanyi bulungi nnyo nti abasajja bano gwe mulimo gwe bazze bakola mu buli kalulu lwe katuuka nga intaneti bagisalako, era nga bannayuganda bakimanyi bulungi nti ekigenda okwerawo kwe kusalako intaneti basigale mu kibululu, basigale mu kizikiza. Wabula nga waliwo intaneti eya Starlink gye nakugambako ey'omusajja Elon Musk eyali emaze okubeera ng'ekutula ddiiru ne gavumenti ya General Museveni okubeera ng'ereetebwa mu ggwanga Uganda, kubanga eno intaneti eriko mu ggwanga erya Kenya ne mu ggwanga erya Tanzania ebadde ekola mu bitundu ebimu. Kati nga eno intaneti gavumenti tegirinako access egijjako, era nga bwe bajjako intaneti yaabwe eya bino bikebo ebiyita wansi mu zisemayanja mu mazzi, kati eno intaneti ya satellite yeesigala ekyakola. Kati General Muhoozi kyakoze kwe kubeera nga mu kwagala okukola ebikolobero byabwe mu nzikiza amaze okubeera nga ayise ekiragiro okubeera nga eshatingibwa down mu buli kintu kyonna ekigikwatako okuyingizibwa mu ggwanga. Olina kubeera n'ebbaluwa ng'evudde wa General Muhoozi Kainerugaba yennyini. Okuyingizibwa mu ggwanga Uganda olina okubeera nga bwennyonnyoddeko kyogenda ogikozesa gy'ogitwala gwani, era ebibuuzo bigenda kubeera kaali nga bimaze n'okubeera nga bayisa ekiwandiiko nga bwe ngenda okubeera nga nkikulaga nti tewali muntu n'omu akkirizibwa kuyingiza kyuma yadde ekimu bwe kiti ekikwatagana ku intaneti eno. Abasajja kiki kye baagala okukola mu nzikiza? Sooka owulire bino. Ku lw'eggulo lwonna n'okuyita mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero, amagye gaasuze gagomoka nga gatandise okusamba enzigi z'abantu nti bafunye ekiragiro okuva eri kamanda w'amagye alina obuuma bwa intaneti bwe yabatumye bwe banoonya mu mayumba g'abantu. Information eno nagikonfaminze kiro nga waliwo abasirikale be batandise odiployinga ku offices ne business ezimu ze batagetinze nti nga banoonyamu obuuma bwa intaneti eya Starlink. Naye bino byonna nga tebinnaba kubaawo, ennaku 2 emabega ab'ekitongole kya URA baafuna ebbaluwa ng'eva, baafuna ekiragiro, si bbaluwa, baafuna essimu mu kiragiro ng'eva wa Muhoozi Kainerugaba, era ne bafulumya kye bayita internal memo, ekiwandiiko kye baayisa within inside URA. Kino nga kyali kibalagira okuwamba obuuma bwonna obwa intaneti, specifically balina kampuni 3 ze batagetinga, naye okusingira ddala baagala obuuma obwa Starlink. Ekiwandiiko kye baayisa internal memo mu URA inside, kamemo akaali mu inside the URA kaali ka nnaku z'omwezi nga 19 Desemba 2025. Olwaleero lwenkoze vidiyo eno ziri 22 Desemba. Basebo ne bannyabo ekiragiro kyali kigamba bwe kiti: ka internal memo yakasayiningako bamuyita Commissioner of Customs Department ayitibwa Asadu Kigozi Kisitu. Ono yalagira abakozi ba URA bonna
okuwamba emaali yonna ebadde ejja mu ggwanga Uganda erimu obuuma bwa intaneti obwa Starlink bagiwambe nga tawadde nsonga n'emu. Wabula internally yabagamba nti ekiragiro kiweereddwa General Muhoozi Kainerugaba nti era omuntu yenna ayina emaali ye baddemu bu intaneti obwo bwa Starlink okugita asooka agenda afune gye bayita written clearance from the Chief of Defence Forces of the Uganda People's Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba. Tewaaliwo nsonga yonna ekwatagana na operation nti oba obuuma tebukola. Tewaaliwo nti ababuleeta balemeddwa okusasula omusolo era tebumenya amateeka. Wabula nga 19 Muhoozi yalagira URA banaye eno impunity sigirabangako. Muhoozi yabalagira ab'ekitongole kya URA nti immediately bakwate emaali yonna gye bateebereza okubanga mulimu bu MiFi, mulimu bu set-top boxes obwo bugaba internet, specifically obwa Starlink. Era mu kiwandiiko kye yafulumya yagamba nti bu routers bonna obwa Starlink mu bigambo by'ekiragiro kye yawadde must secure explicit military authorization. Must secure explicit military authorization. Basebo ne banyabo buli muntu alina akantu ka Starlink. Kasita Muhoozi yamaze okulagira aba URA bawambe emaali yonna. Ekiragiro ekyazzeeko ekyo yakiragira nga 19. Ekiragiro ekyazzeeko ekiro kyonna yasuza deployinga n'olunaku olw'eggula emisana yasiibye akwata. Yasoose kukwata basuppliers abali mu mpapula za URA bonna abawandiikibwa nti bayingiza obuuma obwo mu Uganda bonna bakwate. Era bonna saawa eno bali mu kkomera. Kaakati ekiro kyonna basuze baboogeza wa gye bayinstallinga Starlink obuuma buno baabuguza baani. Era be basuze boogera gye bakedde olwaleero bwe baba tebannakutuukako manya gw'okyafunye mukisa. Bonna abavubuka ababadde mu ttawuni mu kibuga Kampala ababadde bayinstallinga intaneti eno ya Starlink baabakutte. Kati buli omu bamusaba era bamubuuza yabwinstallinga wa. Kati erinnya lyayogera gye balumba. Mugenda kuba muli awo ng'amagye gatuuse ku ofiisi yo nga gatuuse mu dduuka lyo. Abalala bwe batuuka basamba busambi luggi ne bayingira ennyumba kyonna kye baagadde kye batwala mu linnya ly'okwagala mbu eno intaneti erina okuyingira mu Uganda ng'eyina explicit military clearance. Mu nsonga Muhoozi ze yawa mbu kaakati ye yekka yayina olukusa okukiriyalinga intaneti yonna eya kampuni ya Starlink. Naye nange Uganda Uganda banaye ekyamazima twawambibwa dda naye tetumanyi muwulire. Sigamba nti n'obuuma bumenya amateeka. Kakati abatamanyi Starlink kanji bannyonnyole. Mu kunyigirizibwa okubaddewo mu ggwanga Uganda buli lwe tutuuka mu kalulu intaneti bagijjako. Ekibajjisaako intaneti nti ebitongole bya gavumenti byonna byawambibwa bikontrolingibwa state yebikontrolinga. Kaakati bo buli lwe batuuka nga balina kye baagala okuyisaawo nga balaba abantu bajja kukitegeera bazze bajjako intaneti. Kaakati Starlink ye intaneti Muhoozi gy'abadde tasobola kujjako. Era of recent nabakolera program nembagamba Muhoozi yabba procuralinga ennyonyi ze bajja mu baceeke Slovakia nti ng'ennyonyi eno egenda kutambula nga bagigezesa okulaba ng'esobola okujjako intaneti ne gye batakontrolinga nga bw'ejja mu kitundu yesobola okuba ebifaananyi n'etambula n'egenda. Kaakati intaneti eno y'ey'omugagga Elon Musk Omumerika bwe intaneti bwa Starlink. Kaakati bw'okasasula n'oka-installing ewuwo first of all bugajja tisobona bwe installinga bukozesa satellite ze bayita low orbiting satellites. Low orbiting satellites ze satellite ezijja okumpi n'ensi n'osobola okuconnectinga ku satellite eyo ng'esembedde n'ofuna intaneti. Kati gavumenti ya Museveni teyina busobozi bujjako technology wa Elon Musk. Era bu intaneti obwo badde babu installinga kati nga bugaba butya intaneti
bana babuconnectinga ku servers nga siza Uganda ne babuconfiguringa bakita configuration nga bakaconfiguringa ku internet oba ya Kenya bati abasinga badde baconfiguringa ku USA, United States of America. Kati nga bakakuguza they configure it to settings oba settings bateekamu nga satellite ekafuga esinzira mu USA. Kati kitegeeza nga government ne bwebange ejjeeko data abantu bonna balina internet ya Starlink nga tebasobola kuvaako. Still ka internet aka Starlink babadde baka installinga nga wookateeka osobola supplyinga abantu abasukka mu 2 ku kalauta kamu nga abantu 2 basobola okubanga bafeedinga kwako kalauta kamu ate nga government ina bwe ka controllinga ukajjako. Kakati eggula emisana lwonna nga 19 Muhoozi yaweereza ekiragiro mu URA n'abagamba buli mali yonna bagiwambe eri mu routers akina interneti akina simanya muguze buno pocket wifi biki byonna ne babiwamba. Kakati ne bayingira ekibuga nga bafunye empapula buli mwana yenna yagula agenda atu